Houseboy eyawambye omwana sawa zino ali ku TikTok ali mukola mu content. Tetumanyi nsonga eri mabega wa kino ekintu naye nze nfunyemu feeling endala. Omuvubuka ono kigambibwa mbu bamuleetanga Houseboy era watu yabadde akwasaganya emirimu gy'owaka mu kubeera nga agikwasaganya kyamazuuse nti yabuzeewo n'omwana w'owakaawo. Mu kubeera nga abulawo n'omwana w'owaka ne bagezaako okubeera nga bareportinga ku poliisi n'ogezaako okubeera nga bamutracinga okukakkana. Bagenze omuzuula nga yaguddewo ekibanja oba TikTok account kyokka nga kweyo TikTok account ali muteekayo content nga alina ono omwana gwe yabbye mu maka gye yabadde akolanga Houseboy. Kati ensonga bwetyo weeri bane eno bamulaba bulabi ku TikTok ne poliisi nayo bagitegeezezza information eri ku TikTok. Sawa zino obunkenke bweyongedde eri family ono teyamuwambye mbu kwekweka nedda tebamanyi bumanyi location gyali naye yenga ku TikTok yeriisa nkuuli wa postinga kaneno embeera sofa bweto bweri nafunyeemu empulire endaalye saagala kubeera nga njogera kasooke tunoonye omwana yenna mumanyiko waali oba nga bamulabyeko n'ono omuvubuka tegeeza poliisi ekirabo weekiri ky'amaanyi naye family egamba bweti. Kino ekifaananyi kye mulaba wano kyakosa ku TikTok akina ku TikTok exactly wekifuna ffe wetwakijje ku TikTok asitula ono omwana gw'ajuzza ku TikTok amwena mu kuzina mu kutuula akula naye ebintu ebingi ku TikTok wetwalabidde ebintu bino bana ensaba mutuyambe ava ku TikTok chicken mpulya 1 kg kasiko munyambe mufunye ku mwana wange.